Calvin. Well. Please, Munyambe, please call him again. Mase. Call him again, please. Mase, tujja kudda mtu mukubire ncha akadde kagenze. No, if you don't, just now I'm going to kill myself. I cannot live without Calvin. He's part of me. My life is my everything. Actually, I love him more than my mother and father. Please call him again. Nedda nti abudde bugenze tujja mukubirako enkya. Okay. Nenga tosagala ugambe nti ogenda kwetta mukwano. Kachimbera kunsinga karanchaye. Notakuchaye gayo muwulidde oba oyina ebintu by'omukola nga trust me sirina. Kuba tugambye nti biki obimanyi by'okola. Sirina. Okay, kaka tugenda kukola bwe tuti. Okay. Ngenda kukubirako nga tuli kumpewo twongere okwogera. Okay, I'll be waiting for you. Kale mukwano, thank you so much. Okay. Kale, may God bless you. Tewette wekola ekintu. Let me try to be strong. Yeah. No, Calvin, I can't. No, buli kimu ekimanyi. Olwaleero kakati kankubulira ekimu mukwano. Okuze. Tokyali mwana muto. Okuze. Oh, I know, Calvin. Ezo embeera nze sizisobola. Era sikyazisobola. Talk about it, please. Don't. Please, I'm going to kill myself. No. Listen. Nzishengendo kusaba kimu. So kompemu akadde katono. Malo kwetereza. Calvin, I cannot. What is I say to Calvin? Calvin, please. Kadima yogera naye. Nkubuuza ekibuuzo. Nsobola okubuuza ekibuuzo. Kikututogende ne ku radio. Calvin, but sinayinza kunyamba to talk to you. Lwaki ogenze ku radio? Nsonga ki? Lwaki otusonogenda? Because I love you so much. Omanyi kyendi. Lwaki ogira erinnya lyange n'oliteeka ku radio? Why? Calvin. Calvin. Ate nawe kenyini okimanyi nkwagala. Okitegera era okimanyi. Nekibi nnyo nga wano olaga kifaananyi kirala n'eri olaga kirala. I'm going to change. Time katono. Nina nebyendiko nina nebyenkola kandi mali. Mwami Calvin. Mwami jebaliko. Kale nawe jebaliko. Kale Mase. Wanje. Jebaliko. Kale nawe jebaliko. Kale yenze kadima na mayanja ne kabogoza tuli ku Beat FM wane kinta buli kyomuziki. Bale kunkubirako. Kale mukwano. Nange nagamba onkubirako nga I have some problems with me. Yeah, you know, I've been dating my guy is called Calvin. Yeah, we spent like 2 years together. Okay. Nange, I don't know what's going on. You know, we had issues. Kati ngabomanyi nawe abagala na like something can happen nogamba kamugambako. But to my surprise, Calvin okumugambako kati yanchayo buchayi. So I'm really stranded. I'm stressed. I don't know what to do. That's why nabadde njagala omukubireko omugambe yansonyiwe because me I love him. Wamukoze eki? Tewali kyamaanyi, just kabona agamba like omuntu akoze ekintu n'omugambako nti munange kyokola si kituufu kati oba ye yakituta atya. I really don't know. Muli bafumbo? No, just boyfriend and girlfriend. Obe buli omu abeera wuwe. But at times mbadde ngendanga yewe like weekends, you know now bino ebintu bya like funa tusoma. Kakati Calvin ye agamba mu kiki? Calvin talina nsonga nkulu jjaddawo nagamba like oba Mase wakoze bwoti oba bwati no. Naye just yagamba mbu muyisaamu amaaso mugambako ntya but of course tosobola kuba na muntu wo. Nalabanga is doing something wrong. No, of course you have to talk about it. Olabika olina omukwano mungi Mase.
just know I love my guy. I really love him. Kati oyagala tukuyambe ki? Njagala mumukubirako mumugambe nti mwagala nsonyi. Of course, I've been here Lindyunga. Muyambako abantu abala. And me, I was like, let me try these guys of Beat FM. Maybe bananyamba. Kati waliwo toyina mikwano gye gy'omanyi oba kyo baboogereko naye? Mbadde saagadde mikwano gyaffe babitegeere cause bamanyi tweyagala nnyo, so bayinza okunsekereza. Olabika olina ekyejo? No, sikuba nakyejo, but nze simanyidde kubeerawo waatali. That guy is part of me. He's part of you. Yes. Okay, kakati kankube tovaako naawe ojja kwogerako naye tulabe. Okay, please, I'm on. Bamuyita Calvin. Called Calvin. Hello. Jebaleko ssebo. Sebo. Mwami Calvin bampise kadima. Wanje? Nti bampise kadima. Nkubye okuva ku Beat FM wano. Wanje? Nti nkubye okuva ku Beat. Esebo. Ng'ensonga gye njagala twogereko ya mwana muwala bamuyita Mase. Awadde ki Sebo? Mase atugambye nti girlfriend wo. Naye mwafunyeemu obutakkaanya. Kwegamba ne mutakwatagana. Nga Mase atukubidde twogereko naawe asaba kwetonda omusonyiwe. Nkuwulira. Essebo. Ati nayagamba atya? Anti yaŋŋambye nti mwafunamuko obutakkaanya. Naye obutakkaanya bwe mwafunanga si bw'amaanyi nnyo buli awo. Kakati no ne weekyanga naye ne yeekyanga then ate nga munnanga akwagala. Kakati njagala omanye. Kimanyi lwaki ensonga zino zituuse ne ku leediyo. Naye kyenjagala omanye kimu. Nti nze mwana muwala oyo mulaba mwagala nga bwekiwulira. Naye omuntu gw'oyagala ng'ate bw'obeerawo akulaga takwagala. Wadde ebbali n'akulaga nti ate gwasinga. Ati nange ekyokusalawo kyambula. Nze kyengenda okusaba kimu kijja kwogera nnyo bingi. Kugenda mu kino kugenda mu kiri. Mbadde nsaba neesonyiwemuuko. Calvin. Bana. Please, Munyambe. Please call him again. Mase. Call him again, please. Mase, tujja kuddamu tumukubira enkya akadde kagenze. No, if you don't, just now I'm going to kill myself. I cannot live without Calvin. He's part of me. My life is my everything. Actually, I love him more than my mother and father. Please call him again. Nedda nti obudde bugenze tujja mukubirako enkya. Okay. Naye nga tosaagala ogambe nti ogenda kwetta mukwano. Notakukyaye gayo omuwulidde oba olina ebintu by'omukola nga kuba atugambye nti biki obimanyi by'okola. Okay, kaka tugenda kukola bwe tuti. Ngenda kukubirako nga tetuli ku mpewo twongere okwogera. Okay, I'll be waiting for you. Kale mukwano, thank you so much. Okay. Kale, may God bless you. Tewekola ekintu. Let me try to be strong. Yeah. Oba fafe. Sesina buzibwafe. Nedda kati omuntu wajjanga gy'oli. Naga kati banfa banange. Ndiyande mugambe oluddewo. Butwa bwa 1,200 wali enansana. Abantu mufe. Olage nti ulilo muhabbati ya Rabbi
Nubian Raf wane bombo kwali. Today's Mutabizi was not easy na yo mwala ina echejo chinji mase tosaga tiro mukwano. Labayo omuntu omubuuza nti omuntu oyo gwoyogerako omusajja oba omukyala we walinga tonna mufuna wali okola biki wali oliwo batoliwo yebyo ebintu byenewuunya ku bakyala kati ngoyo omukyala wa Mawulana oyo nga tonafuna Mawulana wali obeera wa ennaku y'abantu oluusi ekusesa nze bebi masendi wano ku mukisa mpewo natete mba musiganjala ne bannange kati nze nga netoola omusajja mbwankyaye eshya sesange nasazibwa obikola ng'ebyo oba owedde omusajja wakwetisa ne wetta bwe nomala okuziikibwa enkya naafuna omulala lwaki tobeera strong kyogamba ye muggalanda w'abasajja ate n'ensobi ze azimanyi kubanga amugambye sijja kubiddamu ngenda kukyusa okukaabamu kiryoke mase yaguba okukaabamu kiryoke naye nze kyeŋŋamba kino ekyokwetta asobola okwesaanyawo yette agambye amwagala n'okusinga abazadde abamuzaala kaaba yes kirungi okukaaba yette tuyinza oluyano ku makyanga omuntu afe kadima we baletuweereza naye omuwala oyo bambi tuyambe osooka omukubira essaawa zino omuwala oyo wookubira obuyimba mukubire bambi aleke kwekola kintu namwe abaana abawala muleke kwemala mwoli mwana muto oli ku musajja asooka ojja kulaba ng'ate omulungi ali mu maaso agenda okuwa byonna by'oyagala tewetta lwa musajja omu ze mama naame namaliga mu katale sula bulungi kadima bana ebintu ebirungi biri mu maaso nze bwe nali nfaanana emyaka ena emabega si nfaanana kati mpulira obulamu bunyuma nnyo seegoda kintu kyonna kati oyo afa kinensi kale nyongera okujjukiza baraffe abawala n'abalenzi abasobola okubanga mukola mukwano gwange mu ggwanga lyaffe erya Uganda si byebweru wano wennyini musaala mulungi abave wala bakuweewa okusula n'obeera ng'ofunawo mukwano kale kuba ku simu eno gyongera okubanga nkuwa eri 0752 74 09 0752 740901 0765 46 936 0765 bana abayimbi ng'oli oli muyimbi oyagala okutambuliza ennyimba oyagala okukolera music Uncle Kabo Dibro gyeri bana enzigule amugende eyo mubeere bataddewo promotion weeri